Nabunya Jamira. Kansoke ku Nabunya Jamira. Then nzije ku Kirabo Ann. Okay, thank you so much guys for watching the channel. My name is Mauro Lance Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. First of all, I want to thank you guys for watching very good movies. Leero ntumiddwa okwogera ku nsonga nnya. Ntumiddwa kwogera ku nsonga emu. Ne nange nina ezange 3 zengenda okwogerako. Ensonga esooka njagala kwogera nga sinaba kugenda wala nnyo, ngenda kwogera ku nsonga nnya. Ensonga esooka ngenda kwogera ku jealous. Anyway, you told me I should stop talking to you nga nina shades on my kumaso, because you told me that someone told me that's disrespect, we don't like it, you know, it's like obanga tuvuma, you talking to us and you have shades, you people. But anyway, it's okay, I have to obey you. To obey you. But first of all, ngina kwogera ku nsonga mbagambe ziri nnya. Ensonga esooka ngina kwogera ku jealous. Ensonga eyokubiri ngenda kwogera ku Zubairi ne Aromatic Entertainment. Kubanga Aromatic Entertainment ne Zubairi bwetwalekerawo okukola ffenna way back, I think it's now like 13 years, 13 to 12 years nga Aromatic Entertainment tekyakola na Zubairi family. You people talked kale bali sigamba mmwe bali bayogera ebigambo bingi. So kati ate anyway mwina bye mwalabye, but so ngenda kwogera ku Zubairi family, ngenda kwogera ku Nabunya Jamira. Mumpoli, yes, kyowulidde kyekyo. Ngenda kwogera ku Nabunya Jamira, ngenda kwogera ne ku Kirabo Ann. Onoonya ttaka, nyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo. Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana. Bano beesowoddeyo kugonjoolera ensonga ezo. Obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana. Tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya Real Estate. Kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brand Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu summit y'aba Real Estate eyateekebwateekebwa Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezoogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb, Brand Pro Property Services bazikutte kannabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration, oyagala kukupuntira ttaka lyo kiyite land surveying, weekwate Brand Pro Property Services Limited ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana. Sisinkana Brand Pro Property Services Limited mu nkola eya tekinologiya ng'oyita ku nnamba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo. Kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinnyonnyonto gye bigenda okugwa, ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. Zensonga nnya zengenda okwogerako. Nega sinda zogerako, njagala okusooka okubeebaza. You guys, thank you so much for supporting Aromatic Entertainment. Mwebali nnyo, mwebalire ddala okubeera ng'ate mugoberera Aromatic Entertainment byekola. Mwebali nnyo okubeera ng'ate buli kye tuleeta mukyagala. Mwebale nakola, because you guys bwe muba nga temukola nga temufuna ssente. Cleaning day, mwebale nnyo, mwebali ddala okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo. Mwebale kubeera nga temwakutte nje. Wabula nina gwe nalabye guy ate ye yakisusizzaamuko mu cleaning day. Omanyi ye yakutte bucket n'afuna n'ekisiimuula n'agenda mu kkubo n'amupinga oluguudo. Bana you guys, but that's life. Yeah, that's life. Thank you, we appreciate. Mwebale kubeera nga temwagoberedde amateeka ge bataddewo era twalongosezza. Yeah, kakati ngenda kutandikira ku nsonga ya jealous. Kantandikire ku jealous. Bantu bangi
mbulijjo mujja mu comment section nga twagala Jelase mukama waffe oyo omukulu Sir Ahmed Tupowa. Ebiseera ebisinga omanyi kizibu nnyo bano ba filmmakers okubeera ng'omulabi kyasabye kye bamuwa si kyangu ebiseera ebimu, but mukama waffe yategeera nnyo audience yaffe. Kyova olaba nti audience ebiseera ebisinga kyesaba kyagiwa. Waliwo ebiseera biri nga tetuteekayo film oba nga Lumatic Entertainment teteekayo film ku weekend. Gadhani ne mugamba weekend twebowa. Agamba abantu bange lwaki mbambalumya. Natandika obbawa episode zawo z'oku weekend. Na ku Saturday tuteekayo ne ku Sunday tuteekayo. Tayagala kulumya abantu. Kyosaba kyakuwa. Kakati Jelase. Abantu bangi mubadde mujja mugamba twagala Jelase. Mukama waffe n'agamba ye lwaki nedda. Lwaki abantu bano sibongera Jelase. N'atuyita abazannyi ne tuddamu ne tukola Jelase. Era amawulire ge nina ag'essanyu ku Jelase nti gwe wenna atannamanya nti Jelase yakomyewo ku channel yaffe eri emanyiddwa nga Trust Films. Jelase gyali we twakoma we tutandikidde. Jelase we yakoma watandikidde. Kubanga mulimu ne yawandikako ko message awo emabega kawo nagamba nti no Lumatic Entertainment anti waliwo film awo nti twakomyawo film nga basabye season 2 ne tukomya season 2 nenga ate story ekyuse teyakyuse. It's just a continuation. Twongerezako bongereza kuwe twakoma. So n'olwekyo gwe naali eyo nga tonnamanya nti Jelase yakomyewo ku Trust Films. Njagala kutegeeza okutwala mukisa guno kutegeeza nti munnange oli eyo osubwa. Jelase yakomyewo. Jelase yakomyewo ku Trust Films. So it is high time for you to go. Naye ku mulundi guno Annie ne Chris oba Chris ne Annie. Jukira twakoma Annie ali twakoma Chris avudde maka ga Annie ngagenze atandika obulamu. Annie n'amala n'amuzza ne bakomawo. Kati twabaleka mu scafe eyo. Beera wano tutogenda ku mulundi guno twagenza okudda nga Chris eyali agamba nti saawa yonna ngenda saawa yonna nnoba twakomyewo nga Chris lwaki nkubbirako genda ku channel yaffe manyiddwa nga Trust Films obeere nga ate olaba kiki ekyazzeeko. Chris kiki kati Annie kiki channel manyiddwa nga Trust Films wolina okusanga eyo ensonga ngimaze. Ensonga ey'okubiri nabagambye ngenda kugera ne ku Zubairi family ne Aromatic Entertainment. Mu Uganda oba kale mu nsi yonna kanneme gamba mu Uganda mu nsi yonna abantu bakolagana ne bamala ne baawukana mu bubi oba mu bulungi. Wabula abaawukana mu bulungi ddala nnyo ebibiina abaawukana mu bulungi be baba abatono. Abamu baawukana mu bubi. Batya ziyinza okuba nga ssente ddala nnyo ebibiina ssente ze zitera obbaawula nti agwe share twateesa nti twateesa buli mwezi ssente zino bwe zijja gofunako 10% n'oli afuneko oba kale tugabane 50-50 50%. And then wabeerawo sayidi emu olumu oba oli awo esinga omululu oba eyagala okusinga omululu nga yeegamba nti nze ntaddemu nnyo sisobola kubeera nga ntwala percentage eyo ntono kunze okusinziira ku kyenteekamu. Mukitegeera? Kakati
ne bawukana oboolyawo mu bulungi buli omu ng'agamba nti amaanyi agange nze gano amaanyi gange nze nsinga otteekamu amaanyi nze nsinga okitegeera. Waliwo n'abayimbi abamu be tulaba nga bakoze collaboration oba bakoze oluyimba naye oluyimba olwo ne luba nga lulungi. Oluyimba mu kuba olulungi ne muluwulirako just a few days oba a few months ne mba nga oluyimba olwo temuzzeemu kuluwulira. Ki ekikireeta? Nti bagenda ne bakola oluyimba ne bakola collaboration ne bateesa nti kakati gw'ogenda kupushinga ku TikTok nze kampushinge ku TV. Buli omu n'agabana sekita gy'abapushinga. Kati oba oliawo wa TV agenda okulya ng'ate ku TikTok tebitambula ng'ono yeekubidde agenda omubuuza owaayi gwe ng'ewo nga tekitambula nze ng'ewange nga mpushinga nti nze nina amaanyi amangi kitegeeza gwe olina otteekamu amaanyi amangi ku ground. Oli naye n'agamba olowooza gwe alina amaanyi amangi kale kati gwe kambikulekere nange ogenda okulaba ng'oli abirese nga n'oli abirese ng'oluyimba lukomaawo. So naye ekyomukisa omulungi Aromatic Entertainment ne Zubair Family ekyo si kyekyaliwo. Ekyaliwo kwali kukula oba nga bw'onoolaba nti abaana bali ewaka bakoze nga mbutuufu emmere eriibwa ewaka kati efuuse nnyingi nga balina ogigabana. So ne bateesa bulungi era parties zombi zaateesa bulungi zigamba you know what gekwata side eno nange kankwata side eno but ffenna goolo sente okitegeera. Era Zubair nekwata side eno mu bulungi na Aromatic nekwata side eno mu bulungi. Tewaliwo okusikangana muguwa, tewaliwo kukola ki wabula abantu bonga omanyize nabagamba social media eno. Okimanyi social media esobola okupika olutalo olutabaddeewo ne lubeerawo. Social media esobola okcreating olutalo yo yennyini neerulwana nga mmwe bannannyini lutalo temumanyi nako nti olutalo weeruli naye nga yo social media yeekolamu dda ebibinja buli camp neefuna commander in chief nga ba commander in chief be bali mu kukuba emmundu. Oba okitegeera social media gwe giraba edduka okitegeera. They create their own battles in between them. So social media tried so much to create those battles between Aromatic Entertainment and Zubair Family. But because bakama baffe bano bombi bategeera mangu era kyova tebazongerayo tebazengagingamu. That's why era twalabyeko ku Aromatic Entertainment ku channel yaffe ya Aromatic Entertainment oba oyinza okugiyita program eyo bagiyise My Journey. Yes, oyinza ogendayo ku channel ya Aromatic Entertainment n'ogiraba. Mukama waffe Issa Ahmed Lwowa yayaniriza omukulu Bossa Sserunkuuma ng'omukulu Bossa Sserunkuuma njangamba nti ye nannyini Zubair Family, ye head of Zubair Family, omukulu Bossa Sserunkuuma okitegeera. So omukulu Bossa Sserunkuuma yazze ku Aromatic Entertainment omukulu Issa Ahmed Lwowa n'amwaniriza era abatanalaba story eyo mugende mugirabe, mugende ku Aromatic Entertainment kweri oba teekamu My Journey ojja giraba kweri wagenda ku channel yaffe ya Aromatic Entertainment. Naye omukyala Nampijja Florence oba ettaala ly'ekibuga Kampala ye hostinze sheyo naye nga ababuuza bombi ebibuuzo eby'enjawulo nga bw'abuuza omukulu Bossa nga bw'abuuza omukulu Ahmed Lwowa nga batudde ku ntebe emu ne banywamu kacaayi ne boogerezeganya. So bayegadde kujjawo kiri nti you know what ebyo abantu bye boogera byabwe bo ng'abantu. For us we are still brothers and sisters. Era kyovula twabadde ne press conference era press conference eyo yabaddemu ku abantu bangi nnyo era Zubair Family almost Zubair Family yonna yazze mu press conference eyo.
kuba Sendi yabaddeyo, omukulu Zaamunyu yabaddeyo, omukulu Bosa Serunkuma yabaddeyo, omukulu omukyala Sophie Kawoya yabaddeyo, abantu abamanya okuva mu Zubairi family babaddeyo, then Aromatic Entertainment still ne ku muzannyo era babaddemu mu muzannyo ogwategekeddwa ku theatre La Bonita. So meaning we have nothing bad between us. We have nothing so special between us. We are still brothers and sisters. Awo no wenyini njagala okukujjukiza nti Aromatic ngenda ko mawona ensonga ya Nabunya Jamira ne Kirabo Ani. Ezo ensonga bbiri zenkomawo nazo ne kamala okukubuulira baki aba sponsoring show eyaffe eno, ba sponsors baffe njagala okubakujjukiza nti nno tulina sponsor asooka bamuyita Nikan Resort Hotel wano Rweza Katale. Gwe wenna ayagala okubeera nga ate oli mu Kampala, oyagala kubeera nga osanyukamuko, oyagala kubeera nga oli okomyewo e Kampala, oyagala kuwummulamuko, ate Nikan Resort Hotel buli kimu ky'oyagala weekiri. Ena swimming pool ennungi, erina ebbaala ennungi, ebbaala bagyongeddemu, erina gym ennungi, erina sauna, erina steam bath, ate n'obuliri bulungi ddala. So bw'oba osuze ku Nikan Resort Hotel omanya nti no waakiri osuze waka. So n'olwekyo gwe wenna ayagala okubeera nga okomyewo waka, ayagala kuwummulamuko, Nikan Resort Hotel ye answer. Tolina giyitako Nikan Resort Hotel. Ate nawe ayina embaga ayina okwanjula, ayina Nikan Resort Hotel gy'olina okwekwata, eyina indoor ne outdoor. Osobola okugamba nti nze embaga yange njagala giteeka munda, neraliikirira omusana, neraliikirira enkuba, neraliikirira biki, always ziri nnene bulungi nnyo. Naawe ayagala okugamba nti nze omukolo gwange gubeere bweru, garden tuzirina ezisobola okubeera nga zikukavaringa wonna wooli. So Nikan Resort Hotel ye answer gwe nayagala ebirungi. Tuwagiddwa banafa aba Legit Recruitment Agency, gwe wena ayagala okubeera nga ate oli Kampala, obulamu buganye, mutuufu obulamu ogezezaako obupangapanga obugassegase, Kampala abuganye. Legit yakugamba nti no lwaki nedda, jangu mu Legit ebeere nga ate esobola okutwala ebweru, ogende weekolere ssente, ogende ofune ebirungi, ogende ate okomewo e Kampala. Oba oli awo ne maama omuweerezeeko ne taata, ozimbeko n'akayumbako ng'omuntu, ogule n'akamotoka, kubeera nga ekufunira emirimu ebweru. Office zaffe, main office eri Mutundwe opposite ne Kampala campus, ate nga tulina branches all over the country. So osobola okubeera nga ate ogende Jinja, ogende Bwama, ogende Masaka, ogende Nansana, wonna tulinawo offices. Mbalala tulinayo offices nayo, ate nga office tuli okumpi ddala mwabali ku Ntebe Road, tulina wali e Kajjansi branch weri awo, osobola okubeera nga ate otutuukirira ne tubeera nga tukukolako. Tuwagiddwa banafa ba Brand Pro Properties. Brand Pro Properties abo bo batunda mataka n'ennyumba eziwedde okuzimbibwa. Gwe ayagala poloti kuva ku miliyoni 2 paka ku sente zonna ezeyongera gwe zowulira z'osobola, Brand Pro Properties weeri esobola okubeera nga ate ekufunira ettaka eritaliiko nkaayana. Ffe ettaka lya Brand Pro Properties tusooka kugenda kulikebera ne tumanya nti no liri mu mateeka. Ate ne bwoba olina enkaayana ku ttaka nga tonnagula kintu kyonna, kumanya ttaka baliteekako caveat, kumanya ttaka liri mu makubo matuufu, kumanya ekyapa kiri mu mannya matuufu, oba waliwo ettaka, omanyi waliwo ettaka eribeerawo naye nga liriko ebyapa 4, ebyapa 6. So jangu ku Brand Pro Properties ffe tusooka kukebera kyapa ku bino byonna ebyapa 4 ekituufu kye kiriwa. So ffe tusooka kikebera ne tukikugamba. N'olwekyo jangu ku Brand Pro Properties, tusangibwa wali e Nansana ku roundabout, tusangibwa wali e Zana ku roundabout. So osobola okubeera nga ate otunoonyaako. Yes, tuwagiddwa bannaffe aba Mama Interior bakugamba nti nno bo ate be bannaggwano, bannaggwano abasobola okubeera nga ate bagamba nti no muganda wange osobola okubeera nga weefunira kyonna ekirungi naddala nga kikwatagana ku curtain, kikwatagana ku mufaliso, kikwatagana ku bintu bya mu nnyumba interior. Wamaze okuzimba ennyumba tonateekamu curtain rods, tonateekamu curtain, tonateekamu ki, Mama Interior jangu abeere nga ebyo byonna ebintu abikuwa, osobola okubeera nga ate ofuna ekirungi. Aba Morris Fashions ngenda boogerako, Morris Airport Pickup ngenda boogerako, ne Morris Surprises ngenda kuboogerako, naye kansooke male wano. Anyway, then mbali nkugamba nti Nabunya Jamira, kansooke ku Nabunya Jamira, then oluvanyuma nzije ku Kirabo Ani.
mu nsi kino nzize nkibagamba ku show zange ziringa kati 3 ku 4 nga njogera ekintu kino manyi si kirungi. Anyway, nabunya Jamira ne kirabo ani kambagatte wamu because bona bengenda okwogerako almost byebimu. Emabegako wali Namata Aisha yalekeraawo Koko okubanga azannya abantu wawo ne yankubira essimu nangamba gundi mwagoba waaki kirabo Namata Aisha mwagoba waaki namugamba ate twamugoba atutya nangamba omwana mwamugoba ali eno takyazannya kyokka firimu fe toziraba azizannya mwamutuuza muyina empisa embi mukama wange amawulire ago gajjeewa nanze muganda we yennyini yeyankubidde nga namugamba sebo tetunaba kumugoba wadde nga sikumanyi nawe tomanyi tonvunaana nange sinza kuvunaana naye tetunnamugobako oba abakulu tebannamugobako kuba nze sina buvunaanyizibwa bugoba muntu mu aromatic oba obuyingiza naye of course amawulire era ngafuna nti ono yafulumye ono tannafuluma so sinnafunako ku mawulire oba sinnabiwulira nako nti Namata bamugobye ye nga kakasa nti bamugobye waayita mmeka Namata ngazzeemu okuzannya kakati nezija ne mbabuuza wano kati omuntu gwe mwagamba nti no bamugoba ate lwaki azannya. So just kyenjagala okuclarifyinga nti bingi bizze byogerwa ku social media, bingi bizze byogerwa. Nabunya bamugoba kirabo ani bamugoba, nabunya bamugoba kirabo ani bamugoba, nabunya bamugoba kirabo ani bamugoba. Nedda bannange, nedda bannange, nedda. Aromatic Entertainment nabagamba eringa kampuni nga kampuni endala zonna, kampuni nga bolaba kampuni endala zonna, kampuni nammwe muli mu kampuni zammwe eyo gye muli, naye osobola okugamba mukama wange bampeemuko kaliivu kampumulemukko, kampumulemukko era n'ogenda n'owummula. Oyinza okugamba mukama wange kanfunemukko ku maternity, bagaba maternity leave. Maternity leave ndowooza ziba za myezi something kuba ndowooza omuntu agenda maternity leave ng'olubuto luli myezi 7 then paka lwazaala gye myezi nga 5 bw'agenda mu maternity leave aba agobeddwa. People ask for leaves, okay? So bano abantu si bagobe era ababadde ku show ya theatre La Bonita ndowooza bombi mwabalabye, Nabunya mwamulabye, kirabo ani mwamulabye. So mulekeraawo okugamba oba kale nga simmwe naye balekerawo bawa amawulire amafu nti abantu babagoba, abantu ererere era aromatic egoba abaana so nakugamba amawulire amatuufu agakwata ku Aromatic Entertainment nti kuyingiza baana kuzannya, nti auditions, nti kino, nti kiri. Amawulire amatuufu w'olina okugajja olina kugafuna ku social media platforms za Aromatic Entertainment. 1 ze ziriwa social media za Aromatic Entertainment. Tulinako Aromatic Entertainment YouTube channel, tulinako Trust Films YouTube channel, tulinako Facebook page eya Aromatic Entertainment. Okitegedde? Ezo zo social media platforms za Aromatic Entertainment. Tulinako ne social media ya director waffe omukulu Sir Ahmed Lubowa. Okitegedde? Then awalala wonyinza okugajja amawulire ageesigika ogajja wano wennyini ku Morris Giddens K Media eno YouTube channel. Ogajja ku page za Ahimbisiwe Rogers okuli Facebook, okuli TikTok. Ogajja ku channel ya Nakaweya Agnes okuli Facebook, okuli TikTok. Ogajja ku channel ya Ahmed Seguja okuli Facebook, okuli TikTok. Oba ogajja ku mukutu gw'omuntu oyo yennyini gw'omanyi nti muzannyi
mu Aromatic Entertainment ng'akyali active. Okubeera active kitegeeza nti ng'okyamulaba mu movies za Aromatic Entertainment. Amawulire ga Aromatic Entertainment bw'otagajja ku ezo channel gaba mafu. Era don't believe it, togawuliriza, togawogera nako. That is it. So, thank you so much. That is Maurice Jordan Kawesa, straight out of Aromatic Entertainment. Banayi bwe mate munnalaba jealous. Bwe batonalaba jealous osoba genda ku channel yaffe emanyiddwa nga Aromatic Entertainment, emanyiddwa nga Trust Films, teekamu jealous, ogenda kulaba we twakoma wennyini, we twatandikidde, tusimbudde. Kale, have a beautiful day, have a beautiful evening, guys. I love you so much, and have a beautiful... Mbade nga sinirabira ku Nikan Resort Hotel, leero tulinawo live band etandika saa 12 zennyini. Saa 12 live band ku Nikan Resort Hotel. Okuyingira bwereere ofuna kyakunywa. Yes, so nolwekyo mujje ku Nikan Resort Hotel munyumirwe. Wendaga saa zino oluva wano ngenda ku Nikan. Thank you so much. Mbagala nnyo. Have a beautiful evening. Mbalinze ku Nikan Resort Hotel. I love you. Bye bye.